atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga muyimizaago bulwaawo mwebale emirimu mwebale okuweereza mwebale byonna yenze Jumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa bawasenga kulannama obuwaati bassebo ne banyabo njagala okubategeeza nti abantu bakumye amawanga gaabwe naye nga bayita mu bujjajja bwabwe abantu bakumye amawanga gaabwe naye nga bayita mu misamba gyabwe ffe tutambudde amawanga ag'enjawulo ne tugeetooloola naye amawanga ago tugasanze ng'abazungu bonna buli gye tutuuka bali ku buwangwa bwabwe bali ku bujjajja bwabwe bassebo ne banyabo bwe twava mu matikkira abantu bonna bamaze okusalawo olukiiko olwa high council nti amatikkira gonna ag'omwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 23 n'abiri gajja kubeeranga mu kirowooza ebiggwa byonna amasinzo gonna aganayagalanga okutegeka olunaku lwasatu n'olwo gajja kutegeka nga tusabe n'abakkiriza ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono buli omu waayagala okusinziza abaagala okusinziza ekyaggwe kusinziza ekkulu abaagala okusinziza ewa jjajja buyondo abaagala okusinziza ekisaŋŋaani buli omu waayagala okusinziza naye luno olunaku era twasazeewo mu mwezi ogwo gw'omwenda tujja kufunanga olunaku lw'abasawo b'ekinnansi banna tuli bumu abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga ng'era nalwo lubeera ku kitebe kati ku kitebe tujja kubeerangako n'ennaku 2 enkulu mu mwaka olunaku lumu lwa byabuwangwa na nnono lukwatagana n'abasawo olunaku lumu lukwatagana n'anzikiriza kakati ezo ennaku 2 abantu basobole okumanya ekitebe kyabwe nga bwolaba olwalira abakatoliki bonna bagenda namugongo babonaabona bafiira mu kkubo batambuza bigere naye toyinza kuwulira nti namugongo bamutambuza kati naffe tulina okuyiga okuzimba ebitebe byaffe ate nga tetubizimbidde mu nsozi situbizimbidde mu njazi wadde wa lwaki nti kubanga ebifo ebyo byatubulako obwannannyini buli kintu kyonna bw'oba tokirinako obwannannyini kibeera kya ntalo mukimanyi nti ffenna ensibuko yaffe mugimanyi bulungi titusibuka mu lusozi wa Lusinsi naye teriyo muntu yenna nti gundi yatawaanya Walusi oba gundi yatawaanya Walusi ekitawaanya Walusi kubanga situlina bwannannyini nga situlina kifo kitulinako bwannannyini ng'ekyawamu ekitebe kyaffe eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekyakifuula bwe kityo kuba nti kyaweebwayo nga kisoma enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondezi Mufeesi tikivunaanyizibwa ku Jjumba tikivunaanyizibwa kwani tikivunaanyizibwa ku muntu yenna era ekifudde enzikiriza eno ey'amaanyi lwakuba nti kitongole kyovola nti tusinziira ne mu mawanga gano gye tuli okulabika nti tusobola okukola puroguramu naye nga tuzikola nga za nzikiriza yaffe n'okumiitinga abantu mu nzikiriza yaffe njagala kubasuubiza ti enzikiriza eno maaso gye yeeyongera ffeffe nnyini abaana baffe n'abazzukulu enzikiriza eno ejja kukulaakulana etandika okulabirira bakabona bannabbona n'abo abantu baffe abatufuddeko ng'abaana baabwe bagenda mu masomero kubanga tulina okusomesa abaana tulina okweteekateeka obulungi bw'olaba emikutu gyaffe nga Ennono TV SK7 Media Ssaabakabona Museum Jumba Lubowa Aligaweesa Music Senga Kulannama emikutu gyaffe egy'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mbaza abakkiriza mukigoberere n'abantu bonna ebifulu byaffe eby'obuwangwa n'ennono mubigoberere kubanga kakato tunuuza abantu babadde ku kivulu kya Jjajja Magala abantu babadde ku kivulu kya Jjajja Magala naye bwe babadde ku kivulu kya Jjajja Magala era abantu b'obuwangwa n'ennono kabona w'e Kampala kabona wa Luweero bakabona abakkiriza ffeffekka abaabadde ekyo kituwaaki Muzeeyi Magala nti tunywerere mu bitongole byaffe ne bwe weegatta ku bantu abafaanana batya si baffe ffe abantu b'obuwangwa n'ennono tebatwagala oba tuli basatu kati tugenda kubeera ku kivulu kya Nagamanage ekifulu ekitegekeddwa Nagamanage ffenna tweyiweeyo abantu mwenna abamanyi kubanga Nagamanage akoze omulimu buli mwana wa TikTok akola puroguramu buli wa mukutu akola puroguramu nga wa bujjajja buli muntu yenna paka okutuuka ku kivulu kya Jjajja Nagamanage ffenna tukirange ebiggwa byonna
bajjajja batuuka n'abantu abalala bonna ebiggwa byonna tubirange. Ekirala njagala kubategeeza nti okuboogerako nga bakabona, okuboogerako nga bannabbona, okuboogerako nga abakkiriza tekitegeeza nti simanyi kyenkola, tekitegeeza nti siina amakulu. Nze ndi influencer. Okuboogerako nti kabona gundi, kabona gundi, kabona gundi, kabona gundi, naye ate neesanze nga bwe ntuula mu kamera ne mboogerako nti kabona gundi, ate ngolooza siina makulu, ngolooza nti onsinga amaanyi, ngolooza kale onsinga okutegeera, osobola okunsinga amaanyi, naye tosobola. Nze fulaga beyala w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu nsi wonna, mu ggwanga lyonna mu kutambula. Nze fulaga beyala, nze nannyini kifaananyi, sisobola kuzaala mwana ne mmulya. Kati omuntu oba ofaanana otya, oba okola ebintu ebifaanana bitya, oba otambula otya, mugabe respect eri abantu abatandika ensonga eno. Muleke kukola videos koona bannammwe, muleke kukola kuyumba bannammwe, muleke mwogere ebintu ate teri kikukozesa video n'otayogera ku Ssaabakabona. Tikiriiwo, kubanga buli bw'oyogera ku Ssaabakabona bwe bugazi bwo, buli bw'oyogera ku nteekateeka bwe bugazi bwo. Nze okuyimirira n'enjogera nti Kabona Kasiko Mutaasa, Kabona wa bujjajja, ye Ssaabaluuta mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, tikitegeeza nti simanyi kyakukola. Okuyimirira n'enjogera ku Nagamanage tikitegeeza nti Tondizimu Face Choir teriiwo. Bwe njogera ku Kabona Jjajja Buyondo Maanyi ga Lubale tikitegeeza nti kino tikiriiwo. Bwe njogera ku Ndugaba Mweyana tikitegeeza nti Ssaabakabona asaanyewo. Bwe njogera ku Nansamba Naalongo tikitegeeza nti Sengakula Nama avuddewo. Abantu bano ab'ebbali abatuteekamu entalo mwe ne mulowooza ssente si ze zikola. Ekikola influence sente twongereza nyongereza. Bassebo ne bannyabo mulekeraawo okulowooza. Omanyi bakabona b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu b'obujjajja obutaala bubasumbuwa. Obutaala bugenda ne bubasumbuwa ne mulowooza. Naye kibi kubanga mwali mu byalo, mwali mu nsozi, mwali mu njazi, mwali mu migga, mwali manju. Kakati ate mukuva manju gye musitukidde okulabika nti musuuta bafaadha bammwe, bakabona bammwe, babishopu bammwe, abaweereza bammwe, bajjajja bannammwe, mugezaako kwezimbako kitiibwa. Njagala okubabuulira Jjajja Ndawule bwali yakola naye ekyamusuula mukimanyi kubanga ali yekka. Abasawo babadde b'amaanyi abangi naye ekibasudde kubanga bakola bokka. Kati naawe akola ng'ozimba linnya lyo nga tozimba kitongole kya nzikiriza ya buwangwa na nnono oba Tondizimu Face, tolina kyoyinza kweyongera. Saagala mugambe nti olulimi lwange lulogo. Ekigendo bafuula ab'amaanyi nga tukolera wamu. Bwaddene bigambwako nnyiniryo ate bagamba nti abuulira omugezi tategana. Puroguraamu eno mugigoberere naddala mmwe abakola ebintu ku social media. Abakola ebintu ku social media mulekeraawo okukola ebintu ebisoomooza bannammwe. Mulekeraawo okukola ebintu nga bivumirira abantu abalala. Abantu abalala baba balaba. Kola puroguraamu ezisomesa abantu, muleke kuva ku mulamwa. Bakabona bannabbona muleke kuva ku mulamwa. Ate nja kubaatula amannya kubanga mukimanyi bulungi gye tuvudde. Muleke kwonoona nzikiriza yaffe. Enzikiriza mwe tulina okufunira ssente, mwe tulina okubeera obulungi, mwe tulina okujjanjabira, mwe tulina okwambalira obulungi, mwe tulina okutambula obulungi. Mulekeraawo okujerega abantu abakulu. Okwefaananyiriza bw'otunuulira Sengakula Nama kiti kikye mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, bw'otunuulira Ssaabakabona kiti kikye mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, bw'otunuulira Kabona Kasiko Mutaasa, bw'otunuulira Jjajja Ssekitooleko, bw'otunuulira Mulangira Jjuuko, bw'otunuulira Mulangira Wassajja, bw'otunuulira Kabona Kato, bw'otunuulira Omutabiriza wa Masaka, bw'otunuulira Jjajja Kyanku ky'Omuyingo, bonna ekiti kyabwe. Bw'otunuulira Ssaabalambi kiti kyabwe, bw'otutunuulira Tondizimu Face Choir kiti kikye, Ssaabayonza Kiggundu Basajja Baka kiti kikye. Kakati abantu abo bonna bwe tubagatta mu nkola ey'amaanyi kigenda kutuyamba tusobole okukola kiki kye tulina okukola kye tulina okukola. Mbasaba muddeemu okuwa respect buli muntu ow'obuwangwa n'ennono. Mbasaba muddeemu okuwa respect buli muntu yenna ow'obujjajja. Buli muntu ayina kyakoze
nga w'amaanyi mu bujjajja oba ng'alina ettaffaali ly'abutadde kumuleke kumujereegerera buli omu alina kyaleeta jjajja Lutale ekibuga alina kyaleese Naalongo Nasaka alina kyaleese jjajja Seeki jjajja Muwonge bwe tutunuulira omwana w'omusige sibi ekyabangi buli omu alina kyakoze abantu b'obujjajja mulekeraawo okweragira ku bantu buli omu mu sitayiro ye Omulangira Kayemba Kyoto buli omu alina kyakoze mu sekita ye Kabona Lubanga Ssababonesebwa alina kyakoze jjajja Kaliisa n'abalala sisobola kubamenya ne mbamalayo basibo ne banya bwe tutunuulira emikutu gy'obuwangwa n'ennono Nono TV yereadinga bwe tutunuulira emikutu egyo gyonna mujje nga tusomesa abantu obuwangwa bwaffe n'okubaagazisa abantu muwase mufumbirwe mugattibwe mutwale abaana ku masomero njagala okubabulira basebo ne bajja bwe kino ekitongole kigazi tikikoma nti gundi alina ssente tikikoma nti Jjumba azimbye kalina tikikoma nti Jjumba alina emmotoka kino ekitongole kirina sisitemu kirina enkola Jjajja Magala bwe tutunuulira Jjajja Magala oyina okubeera mu sisitemu ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe mutaabeere mu sisitemu mugenda kufuna obuzibu yenzikiriza egenda njagala ekyazimba structure y'abalokole system ekyazimba structure y'abakatoliki system ekyazimba structure y'obusiraamu system bonna batambulira mu system ekigenda okuzimba structure y'obuwangwa n'ennono system buli muntu yena influencer ng'alina kyakoze ng'omuntu mugumire mu system eno program njikoledde Jennifer mugumire mu system mwetegeke nga mwetegekera abantu munneteekateeka ennungi ey'obuwangwa n'ennono mugende mu masinzizo bakabona mugende mu masinzizo gavumenti tujegatteko ng'erina kyetuyambye bweba terina kyetuyambye nga bwe tuli kati nga terina kyetuwadde nga tugireka nga tubeera mu sisitemu kubanga ffenna tuli bannayuganda bassebo ne bannyabo tulina okukubiriza gavumenti esobole okuba nga naffe tuzimbira amasinzizo esobole okuba nga erina weekuŋŋaanyiza abantu baayo kubanga situbalina naye tejja kutuyamba tulina okukubiriza obwakabaka busobole okutuyambako tusobole nga tuli mu sisitemu tuli organized naye gwe bw'onolowooza nti ogenda kwekwata ku bwakabaka ositule kyoyagala ogenda kwekwata ku gavumenti ositule ku kyoyagala ogenda tosobola tulina kubanga tuli wamu olina kwekwata ku buwangwa bwo olina kwekwata ku misambwa gyo ku mayembe go ku lubaalewo olina kwekwata ku bantu ab'obujjajja ekitundu eky'okwegatta ng'omukolo guli wa Kabona Kayemba Kyoto omukolo guli wa Ssaabakabona omukolo guli liddawa mugende ku mikolo gy'abannammwe mwejjeemu obuzeezeze bwonna ate buli omu asonyiwe munne kubanga bassebo ne bannyabo ffe tukoze era ssente tuzifunye era tutambudde ffe mutulaba ennyonyi nazifuula takisi ebiki ebizimbe amataka biki naye tulina kukolera wamu akakasente akatono koleeta tuzimbe essinzizo akakasente katono koleeta tutegeke emikolo ke katufuula nga bwe mukola ki nga bwe mutulaba bassebo ne bannyabo mbagambe ensinzidde Jennifer amaanyi ag'okwegatta social media muleke kugivuga bubi abakazi tibatwawula abakyala balina endowooza yaabwe naffe abasajja tulina endowooza yaabwe kuba ffe tuliidinga ensi muyina okukimanya nti abakyala be bamaama b'eggwanga tubakwate bulungi ate nga tubagayibinga bulungi si kuvuma bantu mu nzikiriza eno tuli bayimbi naye tuyimbe ebyo ebitaweebula buwangwa bwaffe kubanga bassebo ne bannyabo nze ndi Ssaabakabona mwali mundabyeko nga nkunama mwali mundabyeko nga nyambadde ekitasaana nga Ssaabakabona kale nno mbasaba bassebo ne bannyabo buli omu akume obuwangwa bwe puroguramu eno mujja giraba ku mikutu gyonna ku Nono TV naye buli kimu tukole nga kye tuteeka okukola nsaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa okuweebwawo atona namugereka abakuumi sembera wano basiibule tugende sembera wano basobe na bannyabo tugenda Sawa mwenda tugenda kuba tuli ku airport enkya sawa 3 tugenda kuba tuyingira Entebbe Katonda w'abajjajja abawe omukisa